wabanga oli mu kiyumba wa bosi wo nga gwe okolerera kukusiima ng'okola n'okola nga kyonoonya omuwala bw'akusiime mukwano nyongera okutegeeza nti ogenda kugikola emirimu ogikola okoleremu n'egya neiba okoleremu n'egy'abaganda be naye era tebagenda kusiima ew'omufirisuuti tetugendayo kukola kusiimibwa tugendayo kukola tubajjemu akasente kano ke tubeetaagamu ew'omufirisuuti tebagenda kukugamba nti munnange lya ekyokulya gwe kennyini ekyokulya olina okukyewa bw'oba ng'oli Kadaama agenda okulinda boosi akuwa ekyokulya nyongera okutegeeza nti ogenda kufa alright ebyo ebintu byengenda okuba nga njogerako ngenda kwogera ku bintu bingi nnyo wabula nkusaba otuule ku vidiyo eno gimpereka like ate ogenda kuba nga oyiga nga n'amaaso go munnange nga gabikuka obeeko by'otegeera omanye butya bw'oyinza okuddukanya emirimu gy'omufirisuuti amanya n'eddoboozi mmage nga bulijjo ate nga nyongera okubaanirizaako abalabi bange mwasiibye mutya mwasuze mutya wonna vidiyo eno weekusanze mukwano abangoberera mwenna abasubscribinga abalikinga abakomentinga mukoze kyamaanyi bantu bange weewaawo eno YouTube channel eyitibwa Magi Kyeyo Initiative oba osobola okugiyita Magi's Media tuyisaako ebikwatagana ku bankoba Kyeyo omupya eyakatoyo nga koyinza okuba ng'obadde tokimanyi tweyongereyo n'ebifa mu kiyumba ew'omufirisuuti na butya bw'ogenda okukwasaganya embeera ngenda kusooka n'omuntu nga ggwe mu kiyumba ewa boosi okola naye ng'oyagala bakusiime okola walampa ebisenge n'owalampa gendako ewa ssenga okolayo n'okolayo gendako ewa jjajja okola osanyuse mukamaawo nyongera okutegeeza nti tebagenda kusiima ogenda kukola okole nga bakwagalako mirimu naye olunaku ng'oyagala omanye nti tebagenda kusiiba n'ebyobadde okola byonna emabega ng'okola kufiirawo nti byonna babadde nga tebabibala olunaku luke lumu akugambe genda onnyambeko ewa sisita wange oba ewa maama wange ogaane oyinza okuba nga bulijjo obadde obikola kwolwo noba nga teweewulira bulungi n'ogaana lw'ogenda okumanya omufirisuuti omutuufu bulijjo gw'olina so nyongera okugamba nti teweemalaamu ew'omufirisuuti tewagenda kukola nnyo kusiimibwa wano nayo ssente kolako ekisaanidde ekijja mu mirimu gy'olina okukola ekyokubiri gwe wenna Kadaama ng'otya okutoola ekyokulya okugeza fruits bazireese otya okutoolako yadde fruits 2 3 4 olyeko olinda mbu mama akugambe munnange lyako togenda kukiraba ew'omufirisuuti kubanga ne lwana akugamba lyako ate nasanga ng'obitodde oli mu kubirya kigenda kumuluma ew'omufirisuuti tetulinda kutuwa mulimu ebintu bye tutalina kulya naye waliwo ekintu ky'otalina kulinda kugamba nti lya okimanyi bw'okeera ku makya olina okunywa ku caayi naye okedde waliwo omugaati guli awo otya okutoolako kubanga gukyali mupya tebannagusaba okulula mama ajja kuyomba ku contract yo kwaliko nti alina okuwa ebyokulya toolako toosi 2 fuka kicaayi kyo kitabule kinywe tandika emirimu gy'omufirisuuti bwe ziwera mu ssaawa 7 okimanyi olina okulya lanki tebannaba kufumba makinga sure nti onoonya ku bwokulya obuliwo osabikeko mu lubuto bo basula balya ne beebaka obudde nga bukya gwe Kadaama eyebaka ku ssaawa 4 oba 5 nga n'okulya olidde otuntu bwe tuti temugenda kwenkanankana ne balya abaasuze balya weeyiiye ku byokulya makinga sure nti oteekayokko waba tewali kyakulya fumba ekiceere ekikalu kisalireko ennyaanya ozitokose akaceere bwe kati akabatu we kati ndoza nakangi nnyo osobola mukwano okukateeka ku gaasi kuli n'okafumba n'okalya bulungi nnyo n'onywerako otuzi oba tukyayi naawe n'obeerawo n'obalinda we banaafumbira Kadaama afumba nga gw'olina chance efumba abakyala abasinga temwagala kufumba mu biyumba by'abafirisuuti naye Kadaama afumba abeera bulungi nnyo kuba sisubira nti ofumba n'oteeriisa Kadaama afumba bw'oba nga gwe afumba
emmere y'omufirisuuti w'omanya nti ne woba ogifumbe we batuuka okubega ate bagibega yonna ne bagitwala bakujjukira luvannyuma. Wano ng'omuceere guggwamu amazzi awo gutandika okuba ng'ogukalaakala gwe toolako akamereko. Toolako akamereko akatonotono okalye oba okaterekesa mmwe yakawole okalye. Gye banaakuweera ke banaakuwa mulimu bagaba obumere bwe buti abamu. Si bonna mulimu abafirisuuti abalungi nga weebegera emmere gy'omalawo nga takwinaako tabbu. So gwali ewa bbosi wo ng'ekyokulya kya lutalo making sure nti weetetenkanya. Abaganda balina engero zaabwe ze baageranga nga bagamba nti enswa bw'ekyusa amaaso nga naawe okyusa envubu. Kati omuntu muyige buyizi omanye nti ono tayagala mbe nga ndya kati nja kumubalanga bwe nti. Ekirala gwe Kadaama akola n'otakuba ku ndobo wabaaki. Mu butuufu ewantu walongoosezaawo waliwo abantu abalina ennyumba ennene nga n'amadiira agamu tebagakozesa. Gyo walongooseza eddiira eyo tebaaliituddemu tebalina kye baakoleddemu naye buli lunaku olongoosayo n'oyisayo mashini n'oyisayo ekisiimula buli lunaku. Lwaki aga amadiira agamu ge batakozesa togakuba endobo n'oba nga tolongoosayo everyday? Mu wiiki n'oba ng'ogalongoosaamu ennaku 2 oba omulundi gumu kuba tebakolerayo tebatuulayo. N'olyoka osiimula ennyumba buli lunaku gye batuula ne gye batatuula yonna olongoosaayo. Ogenda kufa emirimu. Gwe kennyini okaaba emirimu naye gwe weekola ki? Gwe weemenyesa. Omuntu omulala gwe ngenda okwogerako. Gwe Kadaama alinda boosi waakugambe wummulamu. Okoze nnyo wummulamu. Njagala okutegeeza nti tojja kukiwulira kuva mu kamwa ka mukamaawo. Ogenda kukola okole ye ssanyu lye kukulaba nga Eva okola buli ssaawa okola. Agamba ssente zange ndaba we ziraga. Naye mukwano weewummuze. Funa time ewummulako. Bw'abanga waba azuukuse tayagala kukulaba ng'otudde. Mukwano gwange azuukuka ssaawa mmeka mukamaawo? Mulimba boosi abazuuka ssaawa 7. Nawe bw'ozuukuka ku makya n'otegeka breakfast obudde obuddako tuulako. Otegese breakfast omaze okirininga toilet. N'eddiiro we bagenda onywera kacaayi tuula. Emirimu egisigadde ndoza ebintu byonna okukola ku makya kuliko okuteeka breakfast, okulongosa toilet ezo n'okubanga munnange oyoza ebintu eba byasuze mu sinki. Ebyo ebintu osobola obikolera ekinene ennyo dakiika 40 oba 3 oba obimaze. Tuula. Ogera anaatera okuzuukuka n'olyoka osituka n'olutandika okwerongoosesa n'alowooza obwedde okola kumbe naawe obwedde okubya endobo. Kadaama. Ogwe Kadaama tagenda kwewummuzako nga ne lw'olwadde olinda bakugambe ti munnange genda owummuleko. Weewummuzeeko bw'oba okedde ku makya ng'owulira ddala oli mulwadde ng'owulira tosobola. Sigala mu buliri bwe weebake. Ye agenda okulaba nga tewazuukusa kubuuze lwaki tewazuukuse kola omugambe ndi mulwadde anatabaana. Sisobola kola ndi mulwadde. Then oluwummula olwo olunaku next day woba ng'owulira olinamu akangubangu bavaayo ogenda okole ki? Abamu ati tuwummulirawo tulwala ne tuyitira n'oyagala oli mulwadde naye owummule wiiki nnamba. Mulimu obulwadde nga just oyagadde kuwummulamuko olunaku lumu teweewulidde bulungi owuliramu olusujjasujja n'otawummula te wiiki nnamba. Wummulayo olunaku lumu enkeera vaayo. Ogenda okole bw'oba nga toli mulwadde nnyo. Naye ng'omubiri bannange omubiri gwetaagako okufunayoko olunaku n'owummula. Guno omubiri olaba ne mashini etuuka n'ekoowa. N'ogikozesa nnyo n'etuuka nga tekyakola ne bagamba giwummuzeemu ebugumye ennyo. Kati naawe obuguma mukwano omubiri nga gulina okuba nga gukola ki? Nga gukakkanamuko. Weewummuze, funayo olunaku weewummuzeeko. Oyinza n'okuba toli mulwadde naye nga gw'olaba emyezi eno gikubye wali towummulako.
n'ogamba kanfuneyo olunaku ŋŋambe ndi mulwadde seewulira bulungi olunaku n'oluwummula enkeera ne bakulaba ate ng'ovuddeyo ogenza okukola ndikira nga nkugamba ew'omufirisuuti tewagenda kukola kufiirawo yesi wagenda kukola naye kola nga weebalirira kyetusinga okwagala ku mufirisuuti kasente so kati olunaku we lukya ng'okola gwe kola ng'obala kumalako lunaku lwo tokola nnyo wabula kola ng'ofiira kagalo olunaku luziba ddi ntuuka okunnyuka ŋŋende neebake ekirala kola ng'obalirira mwezi guggwako ddi nfuna akasente kange naye gwe bw'onookola gw'ogenda okumenyeka tebagenda kusiima era ogenda kujjayo bivumu njagala okutegeeza omuwala bw'agenda kusiima nga omazeeko kontrakiti yo atandika ogamba oli mulungi era naye nga byonna byabala kuba munnange nti akusaba karinyu nyongeraayo emyezi atandika ogenda kulungiwamukko mu kaseera ako nga kontrakiti eweddeko beggwako ng'akusuusuuta oddemu omwongereyo ebbanga era singa kakutanda n'omwongerayo ebbanga mukwano obulungi bwo n'obukozi bwo bugenda kukomaawo so ew'omuwarabu wakimayo ssente wagenda okukola naye emirimu gikole nga bw'okola emirimu egijja e Uganda si ku pressure ekirala kyenjagala otegeere nti omuwarabu ye ayeetaaga okuba nga oyina yesi mu kamwa ky'ogenda okukola ne ky'otagenda okukola ojja mugamba yesi naye kino nkyogera ku mirimu ajja kugamba genda olongoose hamaamu mu budde obwo bwennyini agambe kuuta kapeti mu budde obwo bwennyini akugamba ate genda mufumbiro ofumbe kino mu budde obwo bwennyini akugamba ate kola kiri gwe mugambe yes oba okay yeetaaga okuyira okay kati gwe ky'ogenda okukola ne ky'otagenda kukola yajja kulowooza kokkiriza ogenda bikola omufirisuuti tayagala kumuwakanya n'agamba genda olongoose eddiro liri n'omugamba nalirongoosezza ku makya ekyo tebaagala kiwulira gwe mugambe okay omulage nti ogenda kukikola kati ye tagenda kuteekako birowoozo kubanga wamugambye okay tomuwakanyiza kati gwe kennyini ogenda okumaliriza bino byokola nga yabyerabidde nadda nti yagambye erongoose eddiro kuba gwe oba okimanyi litukula walirongoosezza bw'otuukayo tolaba waddugala oyinza n'okuyitayoko n'okwata ekisimu n'omulaga nti ogendayo n'otuukayo eddakiika 2 n'otuula ne ziwera 5 n'ovaayo naye nga tolina ky'okozeeyo omuwarabu teyeetaaga kuteekako maanyi nedda omuwarabu yeetaaga bwongo ojja kubanga omumaze naye bw'akugamba genda olongoosawo ino omugamba nalongoosezaawo ku makya naakamala okulongoosaawo agenda n'omugamba bw'otyo agenda kubanga munnange akutambulizaako amaaso naye bw'omugamba okay ebintu akulagira 4 oba 5 omulundi gumu okolako ebya 2 ate n'atakuteekako maanyi kuba wamulaze nti olyokke nakyo ogenda kubikola so bwetyo tulina okutambuza ebintu by'omuwarabu nga tukola mu kiyumba kye mukama abankumire nnyo atakumira mpeera tujja kuba nga tusinkana mu videos eziddako amanya nsigadde nga nze Maggie Mukwano teweerabira kusubscribinga gwe omupya ate era ne ka comment ko kikulu nnyo kuba eno channel tuliwo okuyigirako nawe oyinza okubeerayo kaawo n'amagezi amalala agasinga ku gange kitutereyawo mu comment section omuntu asoma busomi comment munnange n'ateeka ekintu mu nkola so bw'obanga otaddeyo comment yawo nawe ng'olina ku magezi g'otuwa ku butya bwe tuyinza okutambuza emirimu gy'omufirisuuti mukwano oba okoze kirungi nnyo era obeerako abalala b'oyambye tusinkane mu videos eziddako bye bye